Government ye Uganda mbasaba mukole ekintu kimu nga temunabaleeta mateeka amayitirivu ennyo traders bill manya sovereignty bill manya cooperative bill byonna nga temunababbiisa ulira munkolere ekintu Uganda nyuma munkolere ekintu kimu ekiti musooke mukwate ekintu kye bayita enguzi egwewo kimala ninga waliwo abagamba timu nz'omukubo ulira lwaki ngamba ntubeezaawo enguzi yetatanya amateeka gonna ogafuula ekisekererwa ogafuula ekisasirako mawalabi baffe aba Ebron Media wamu ne Focus TV mwebale gimutuusaako engalo mwebale obutajjanga okwo buli oluteekayo akantu ne musaba mutulabenga mwebalire ddala baganda baffe byonna gye muwangaalira mu East Africa wamu ne Uganda wattu mwebale nnyo temuvanga okwo ne leero nze tubambagge naye nga nze Ebron Brian abujju ambasada w'abanywi b'ebyolomesi nga tundabambaga ngenda kusaba professor wange asoke ababuuzeeko oluvannyuma tukukomyewo tumeetemere ensonga ezigenda mu ggwanga. Okay, gwe nawonna wosinzidde okubeera nga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwe wosinzidde okuba nga olaba ebintu byaffe gino okwebaza okubeera nga okikola neeyo yenna atanaba kusubscribinga nkujjukiza nti subscribingako buli wekikola ekyo otuyambako okudduka speed ey'enjawulo ekyanaaba genda mu comment section n'obaako obubaka bw'oteekayo kituwa ate ki ekyokuzzaako naddala okuweereza gwe alaba naki ekyokuzzaako ku ebyo by'obeera oteesezza oba by'oba omanyi n'ebyotamanyi n'obeera nga obyosa maybe okomentinga kumanyi kiba kikulu nnyo kyoteekakasa n'okibuuza mu comment section n'ofuna ate abakolaki abakuwabula otherwise ne leero nzize ne Ebron Media tulabe nga tukwatagana nate tulabe kituyinza otutuukako nyongera okujjukiza abantu nti byenjogera byonna mbivunaanyizibwako ate era sinza asembayo tegeera oli ayinza okugamba akyogera nga niteeza kati oli ate abategeera okunsinga nze vunaanyizibwako ebyo byange byenjogera otherwise nze adde Wilberforce Muyanja era nga ndi musimu okubeera wano nga bulijjo omwana yalusuubudde oba yaluwakukudde omutujju atasiba zikweya gravity omutujju azibanja ezize bukadde bina azibanja obukadde bina yakomyawo omukulu n'amuyisaamu n'eggaali ayita mu gyawadde kuko n'amuyisaamu eggaali yagula simaye bafudde ngetamulesi nakabagaso bana abaana simaye wakatonda ali basonyiwa n'amugamba ye yagula bafudde nemuluge tamulesi nakabadazo kabadazo kuba luyimba lwa biswanka omwana yamusubudde bulungi olutalo kati nze actually nalabde ndi awo era kali nkiwampeerezaako nenyagala ngende mu maaso dusimu olutalo nno ndabe gye bunaggweera naye ndowooza olutalo olwasookedde ddala lwe lwa wabaddewo olutalo lwa Bafana ne Kenzo ne Galaxy FM kaakati ate olwo naali mbagamba nti oli walagamba nti script erabika yazze kuzikiza luli olwa federation tulyoke tugende ne luno so kati gravity omutujja okuvayo n'abanja akasente ke nze ndi omu ku abakkiriza nti omuntu bw'abanga akoze asasulwe era ndi omu ku abo abakkiriza nti omuntu yenna bw'abeera nga ayina nga kyabanja ddala kirabikako akolebweko naddala nga gw'obanja olaba nga yesubideyo gwa naggamba waliwo yabadde abuuza nti lwaki omukulu azze mawulire lwaki tamutuukiridde nga muntu n'amubanja ye nga ye kati oli kwekuna nagamba nti gravity omutujju okuvayo mu kamera tekizze nti kigudde bugwi omukulu yadde atandise okubeera nga abalaata aduulekana bafudde abadde ataddemu okubalaata bakanyamubanya agamba sigwasoose okutubanja omwana yamusomedde sente zibatubanja nnyingi nyiromba gyavuga mukade eruma bafudde enyumba gyalinamu bafudde tagiyina emuluma naye ejjukira nga entalo ziri ezibaddewo emabega nti bano abayimbi abato oba bali takyali muto azipase naye ate bw'omugerageranya ku bafudde ate abeera mukulu we kaakati abaana bano balime nga twayogera ku Eddie Kenzo yali ng'alumba bali abakadde b'ekisaawe ky'ebyobitiibwa nti gravity omutujju
oyinza okubidde emyaka 10 nemeka nga bw'ogamba naye emyaka egyo 15 tutandika okwanalizinga mwaka ku mwaka waliwo gy'obadde ng'ozikira nga toliimu ngekibeera kijja ku bbedo ng'okuba zinnyuto n'okubawo endobo fayino bala emyaka mingi naye nga bwe tubala music consistency eweebadde ng'emyaka egimu gikubye eki endobo naye kati va ku basajja babafudde abaddewo kakabanga nga constantly nga tujja muyisaamu maaso si kuyisaamu maaso mwaka gumu kyeŋŋamba nti nze bwe mba nga nkuze paka emyaka 3 nga mbadde muyimbi emyaka 10 nga nyimbyemu emyaka 3 naye nakati wendi nga nayimba ogwasooka nemba kubawo endobo nenkubawo nenyimba nemba kuba endobo tekitegeeza nti nomba siwangadde emyaka egyo naye mwegyo emyaka ndongo ki gye mba mpadde abantu nakyo kikulu kati Gravity okubeera ng'alina byakozeemu it is very okay ngera bwe twagamba ku kya ssente nti buli muntu alina w'abalira ebyobugagga bwe ssente ze waliwo ekitundu lwojja ogenda mu kyalo nga oli alina piki ze 3 nga ye mugagga amativu ku ekyo ne badde bamuwerako ekyokulabirako omwana akoze ssente oyo omwana agaggawadde akyamita alina piki ezo ogende ku kyalo ekirala ng'oli alina emmotoka azipaakinga awo yerobozaako gyavuga yayo nga yendigye muki yomugagga ogende ku kitundu ekirala nga wo ttaka omusajja gola buyina sikuya tumi balina ettaka abo ogende waffe tuli banti oyo alina ente ezisoba 10 kakati ebyobugagga bino tuyinza obutabigeraageranya mu ndongo ya byakuyimba omuyimbi ali successful ayinza oba nga tetagenda kulaga bintu byakozeemu naye nga ayinza okulaga legase ye ey'omukulu gwezakola mu bayimbi bano tukyawa nti abayimbye ebbanga oba abayimba music owensa era akumye ayekumidde ku lugendo ng'atambula fire bongoletaya tuyinza tukimanyi bugagga kituufu ne ojja n'oyogera ku ndongo kabe mwana wa myaka 10 amwogerako kakati kyengambye nti mu buyimbi wano oyinza obutayoyesa nnyumba kati obanga agenda ogeraageranya ekyennyanja okudduka ku lukalu nti kidduka kinga nakiwadde ne katugezi kyekisooba nakiwadde ne nawulovu n'akireka oba okitadde muli gyetali yakyo oba okitadde muli gyetali kakati Gravity bwogeraageranya nnyumba tujja kuleeta ne baagi bakaluba bahaamu abali mu estate bakati bolumbye siri ku saidi y'abafudde naye ndi mugezaako kukuwa ndabanga kufira bafudde ate bafudde naye olw'ebijja kujja nekyeŋŋamba nkyali ku ssaawa zino ku Gravity ebintu byeki byayogedde nti kibi nnyo nnyo ogeraageranya emmotoka okudduka nga togitadde mu bbanga edduke n'ennyonyi okategedde kati tuddire mu leeni eno bw'abadde amuluma yandibadde amulumbira mu ndongo because bagenda mu studio abayimbi gye bali baire kankusesebugagga babirina ojjukira omusajja obwakadookamu yavayo n'agamba Kenzo batambule nga basuula dollars wali omumanyi kyamwewuunya simumanyi mumanyi muzeeyi nene linnya sirimanyi muzeeyi omulanda omulaba kinejja tolijjukira naye nga alinyingi wakadookamu kakati kyegambye nti bwe tugenderamu ebyo byogamba nti yalina emmotoka yabbeeyo ekyo tukikozesa mu showbiz wano kiragirako naye nga mu real sense buli muntu ayandigenze mu leeni ye yeeyiye bwe tugenda mu mayumba nkugambye abasajja boolina okwegeraageranyamu nabo ate ojja kubeera ng'oyikangabakaluba kakati bwe tugenda mu byamumbe yajja kuyitaawo ate olabire ddala nga gw'otambuza bigere so kakati tugende na ndongo eyogere yandibadde ayogeza ndongo agenda mu studio olina hit mmeka olina alubamu zimmeka bandize awo naye nga bwe tuta ku kya bafudde Bebe Cool nze omu ku balowooza nti omukulu ke kaseera ssaawa zino Bebe Cool ayongere okukkiriza nti emyaka gye wegiri kati manyanyi ali mu kulwana na lwataano lwe mbaseerabidde nze oba ayingira olwameka lwataano kakati ssaawa zino Bebe Cool alina okuba nga ali mu kulaba bintu ki ebiddako n'okusengekera bano abaana olwake yakola kano akaalubamu nakanyumira nnyo wadde yayagala omwettira naye nakaagala nnyo lwa nsonga nti avudde ku bino ebya papalaazi w'endongo
n'abako n'asindikawo new chapter kati kyo kyali kirungi nnyo mu innovations obuyiiya bw'endongo yali alina step gy'akoze eki gyagaseeko however we yagattira ensi gye yakoleramu album nga tenaba ku appreciatinga kukulaakulana okwo byali biralamu kati nze kyeŋŋamba kiribe kiti Bebe Cool at his age ave mu ntalo zino ez'abaana abaana bano bazikole nga ye bwe yazikola mu myaka gye ne ba Bobi Wine nti zaabakoleranga kakati Bebe Cool okujja n'abeombagana ne bano abaana kiyinza obutakola tekimugatta kate kigatta kuwona omwana kankulireeko ka story kamu twalina n'abaana ku masomero edda nga tukyasoma omwana oyo ng'okimanyi kirasi yonna agikuba mu bigambo n'enkula ye n'okukangakanga kwakola muzibu nnyo kakati ffe twamuyina ku ssomero naye ensobi gye yakola olumu yeeyimba mukaana ataaka ketunyooma ffenna nabwekamukuba nookawutu timukubabisa manye kyamutuuka kuba nabadde bamutya kakati Bebe Cool bw'ajja mu mazina g'enkiba n'omwana ono Gravity Omutuju oba wadde omukisa ne babiswanka wadde omukisa baliri puzzle wadde omukisa buli mwagenda kukwataakinga because akirabye kisoboka kati okukuuma that respect mu mayire gyo gy'olimu awo sigala ng'okola ebyo byolowooza nti bituufu omuvubuka babazze n'abanja nga liseeto gye tonazifuna mugambe mazima omanyi nno omukulu tanaba kukola ki tanasasula naye ate kamodemu ne kalimbu omukulu abalwana nnyo nti era bwe yamanya nti Gravity yakola olukusekuse n'agenda ew'omukulu yayomba azimbamuko ku mutima yazimbamu ku mutima ng'agamba nti lwaki oyitayo eno ogende waani tuyise munze kakati ekyo kiruma nnyo kiringa omuntu nga kiringa obadde opangira omuntu omuwala simanyi abakikola bekyaliyo opangira omuntu oyo ng'okimanyi bulungi gwe go between era gwe middleman buli kimu ekisooka ekigenda eri kituukira ku ggwe ogenda okusanga nga tebakyakwegwira direct kiringa era n'emirimu nga yegwe bulooka ng'olina kasitoma awo gw'olyako eno ne boosi g'okola kati ogenda okukeera enkya Ebuloni gwe watumanga ewakiseka ba Ebuloni eyakufuniranga ebintu ewakiseka akati weetuukira edduuka weetuukira okategedde kabaka weddemu kati Gravity Omutuju kyekyo kyeyakola nti yayita mu mukulu laba bwe yeetuukire waani omukulembeze kati sente zagamba zino ze zaali mu Unstoppable ze bayimbiranga era mukulu Gravity agamba nti ye n'ekigundi n'ekiwandiika akirina ekibanja sente ze obukadde bimeka era abwagala kyekiteetagisa gaali ajagireeta abanja yakola and I support him on that case nti omuntu eyakola agwanidde okusasulwa ate nekirala nti igwe gwe babanja enneeyisaayo eriki wali omuntu gw'obanja naye ng'akuwa essuubi ne bwaba teririiwo naye ng'akulaga nti he respects you mu ekyo ky'oliko nti mune mukama wange okyammanja naye bali bangizaako mudaga bireke naawe gwasoose okubatubanja dda obanja sente sente kakati enneeyisa y'omuntu gw'obanja eyo naye eviirako okutabuka nogamba sijja nandi musonyi naye levo kwatuuse n'ey'okubeera nga mpisaamu amaaso lwaki sigenda ku sitepu eddako so kati Gravity bwe kiba nga kino kyatuuse lunesa then toyambisa amateeka the fact is olina n'ekiwandiiko ate olina n'obusobozi bwa kisesinga amateeka geeyambise mu buufu obwo omukulu akuwaakako bw'abanga baakamuweeri omanyi waliwo ebintu bibiri oli okusuubiza naawe n'osuubiza nga bilioni 5 ez'abakatu n'ensonyi naye ndowooza byatuuka akutumubanja yeyo challenge ya general waffe wano president jajja agenda n'ayogera ekintu oba emu oluusi abyerabira oba abeera oba atandikira okuteekerako ennaku kwajjukira n'abasuubuzi obalaba bano abaakubwa amata bajuzi naye obalabye 2 days back
nga bakumya akaliro bazeewo balutukiza buto bagambe ennaku ziwedde tunafuna ki baffe kaakati naye ku ssa lino omukulu lyaliko osobola okugamba abantu bawadde miliyoni 5 oba biliyoni 5 naye wali eri weziviirayo ddi tetutategeerawo kati muno ebinza n'okubanja kasuku naye gamba walinako mukwogera n'omukulu kwolwo nasaba na appointment ey'ababiri sigifunanga naye omukulu mu kamera yagamba you come next week nga tekibeerangawo kati okusuubiza kirala n'okutuukiza kirala omukulu Bobi Wine Bebe Cool ayinza okubeera nga bambi yasuubizibwa era naye n'ateekesa n'awa abaana bano contracts era n'abasayiningisa nti mumusayininge akasente kakola ki zijja essaawa yonna essaawa zino kituuka ng'essaawa eziweddeyo ng'obusente tebulabise kitegeeza gwefuuka omubi kati kyenjagala okusaasirako bannaffe abali mu kubanja naye nga gw'obanja toli sure essente zaamuweebwa oba tezinamuweebwa so bwe tumala ne tuzuula ekyo nti sente teyazifuna then kituwa okuddayo naffe twefumitiza nti Grafims obeera nga yeggwe wabula kyemanyi kiyinza okuba kyaviireko enjogera y'omukulu gwasita omumanyi aduulamu esa tumalaga mudumiramu aduula so kakati wayinza okuba ewavudde embiranye eno okubeera nga omukulu yatuuse naye nga aduulidde ku muntu mukyamu naye tetanya kuteese naye kati ffeno tuba tukola eno mukati tuba tukola ki emboozi mutole ebeekwa emboozi mukati yeeba etambula so Gravity omutuju wobanga walabye nga kyekikukolera genda mu maaso nakyo bagamba engeri nyingi ez'okutta emmese ebanga engeri gye wazudde mu zonna osobola gifuula ofuuza emisinde gaba mazima oli agitega akaveera nekayingiramu n'asibawo oli agamba ffe tujja kukuba kibooko waliwo n'akamasu nemasukira olwo n'agamba nti zenda kugula kapa egyezizoganye so kaakati bw'oba olabanga Gravity mutuju engeri yokka y'okubanja rasita wanubebe Banton yakumulumba bbe ya namukamera muyambalire ate jjukira ne president wa Geto naye yalwengedde yakibadde gamba nti jjukira otalo terulimu oli yekka n'omukulu Jajja Butcher akyali vice president ye president naye ate buli akabaya yamugobayo ebintu bya Geto byansobera waliwo n'owazina naye yita president kati ani yayi simanyi mirwa kuba omukulu ye taito yazisigaza tanazigaba ennyota akyazirina president wa Geto tumanyi omukyagulanyi kakati Jajja Butcher naye era yerinze ku lujegere olugamba nange nkola ki manja olwo omwana yabadde amise mugere Jajja Butcher wayimba ki so president advisor mulamba wala tebakimanyi oli yabuuzizza Jajja Butcher kati obanja ki president advisor wakola ki yakola emirimu wayimba ki yimba mmeka Geto yimba mmeka Geto nanajuza ku mukulembeze gw'eggwanga kati kola booti Jajja Butcher naye ali lukola ki olubanja kakake nyendowooza ebyo tumanye bumanyi abantu betulinga nabo tuze tumanye abantu betulinga mbu lwaki ngamba bwe ntyo si gwe gusoose abantu okusuubizibwa ssente mu mataala nezitabaweebwa completely tujjukire waliwo ekitongole kiramba ekyabasomesa batuuka n'okubeera nga basuula eno ne baziteeka wansi olwo sitaamu namba yes notakola ki kati mwe muli aba oba aba naye omuganda yagamba empande nyingi tezikola ki ati ketulira bano balinamu ku mumwa anti okusinga abasirika oyinza okuba kerere naye bona okuba kerere tunakusasula ogenda kuddayo ku kerere kintu wamugyemu ogenda kudda ku mitimbagano kuno tugambe sijja basasudde amanze Gravity omutujju kugamba nze nibabegawo subula olutalo ffe tukakatambule mumulwanire nako butereevu naye tujjukire ekintu abantu bano wabanja nga bwegambye nti waliwo ne fraternity namba abasomesa ate abagateeka ekyamaanyi ku ggwanga ne babanja sente zabiri netufakaki nkuwadde example y'abasuubuzi these are very many people bazze nga basuubizibwa sente zizakolaki zitabaweebwa so kakati kino si kipya era ekikugaana asigala ng'okola mirimu gyo nabyeko omusajja gwe bayita Ndawusi omumanyi omulangira Ndawusi
mpira kalango yo niggas Uganda empya yavuddeyo n'abagamba nagamba nti nze sinasasulwa nange newankubadde nakola naye ate sirina gwe ntadde kuninga nti manja we zinajjira kuyinza ozikola ki ndawusi yabalinza indirect nenga abanja nebaana mmwe olira yagambye bwati nkimanyi manja era nakola naye sente sizitunuulidde wabula we zinajjira wonna nkimanyi zijja kukola ki zijja kujja we zinajjira wonna nze nja kuba nkola ki naye okimanyi owali omulema tebafunyiza lugalo tafunyiza lugalo naye tabangiza yagambye we zinajjira zinajja ate yagamba sente teggwako buwoomi kati gravity buchamani twala tugende mubeere bwe muti nga bwe yagambye nedda sebo ensawo labayo olaba nezina engalo labayo nebwojja n'obanjanga eddala mu pipeline eri gyezifu sente gye zirina okuyita tezinabanga zirina wezawagamidde mu kukanga muziyinza okuyikiraawo kale katusabe gravity omutuju ne muno buchamani ne bonna waliwo batanayogera naiko ne mukwano gwange wano n'omukulu olwo omulasiraasi oyo bonna twali wano nga bagamba banna akasente kakolaki kajjanga naye ng'ate bawandiikibwa ku lukalala era ne sente zo zakolaki zibanjibwa ne bannaffe abaali ku longo bagitanga longo online ki klaale oba campaign eyo gye bakolanga interview nga galiyo kibakagulamu kyo neziweebwayo very true era bankuba akaama abakulu bakyabanja akati sente kaabwe so kakati sente za president tezipapa bwe zityo tezipapa gavumenti bayagabanjibwa ate ekyokubiri nti ye yasiima n'asala naga ziri ziteebwe so kati mukwate empola bagende empola mukwate empola omukulu amale okulayira alyoka atunula ate mu nsonga zammwe alabe batunulemu alabe bano bani batasasulwanga wakati yasoose okukola yose kwokyayo ba MP bekubeka enfuufu mweza mwenja zikwatako nja okuzikwatako amaze okulayira kati mulinde bagumikirize ekyokubiri akyaliwo president akyalina emyaka mingi ku nsi era so mulinde tuli omuntu ejjajja jjajja akyaliwo era tukyali awo neteekako corporate naletekako omukono awo etteeka lya corporate ebigambo bikulabidde walagenda okuluzinga batya anti Yesu anze egambye omuyimbi waffe Siba alina lwati za performance nyimba takyazivunanyizibwako ona basawo yonna nga omusajja mwana ngayingidde akantu oyo Siba yali yasayininga dda mugundi muswangi wa Jeff Chiwa bona wasonyiwamuko wa Jeff Chiwa agambye ennyimba tazifunanyizibwako but zalinako yokayoka Siba alina minyo zange 2 yango performing wano nawe kifo kyange ekikoma bwe nkuyita yimba wali lwatizizo zokazoka zino zonna omukulu Jeff Chiwa manager kati ereteeka ulira baja mu sente zi nyimba zize ne kisokoleke waliwo zibayita performing artist performing artist ono mwakola naye endagaano ki mpozi ate kati Jeff engeri gyaludde mu ndongo ayinza okuba yamusiba ekikookolo abaana abo nga contract gye mwasayininga ennyimba zino ze wakolere wa Jeff azivenjoka na 100% nayimbakokko nina time anjayana mwenfuna manager endagaano inasojindisako nga ne bakuwa empapula 10 endagaano inasojindisako mukono kinti akakasiza agenda kumpisaamu abaana babeera mukola bateeka emikono ku miragalo zibatategeera ate wano Uganda okusoma kizibu kyaffe tetusoma ayi bakwade penye kuba nsome okusoma kwa nono kwa mtu mara ngokulukunya omukono biri munatola kakati ndaba Shibao corporate je yaranirira nga tena we muyambira
nedda bwabeera ng'oli artist oba performing artist kitegeeza balina okuddayo bagenda kutuddayo oli afune balooya be bakole gye bayita memorandum of understanding bakkiriziganye ku buyiiye oba ku biyiiye bye yayiiya ng'ali ewaani if it means okusharinga realities nti you take 50% I take 50% bajja kukola ekyo ntasobola kukuwa rights zonna ziri full lwa nsonga ki nti yegwe azikola ki yegwe performing artist eyayimba jjukira etteeka lino lyazze nga lijja kuddukirira ne producer awo baganda baffe naddala abawala abasinga sigamye bonna kalamu teba yaabwe ekalamu teba yaabwe naye twetugambye nti corporate we yajjidde kati awo Jeff wajjira Samiriko nkumpande nze nasasulanga nasasulanga producer nze nasasulanga writer nze nasasulanga biki byonna promotion ye writer n'agamba nja million nsanga 2 mpeddeyo kyo era amuguza ne kati kiwe kiti tujja kudda tutaganjula endagaano z'abakulu bano ze baakola eza Shiba ziyasayininga ne Jeff Kiwa kubanga begambye ayinza oba yamusiba okuyayaana okubeera waawo ayinza oba yamusibayo yamuteekayo kagundi akawaayiro nga yeye akola ki manyi bintu bingi tukola mbutamanya ate butamanya tujibwako musango kati omusajja ayinza okuba yamusiba akantu ke najja n'asayiningako kumba omukulu agenda kuwuninga ki lwakuba nti etteeka lino erigambira nti bino ebitemetemera abantu bano wammanga writer producer performing artist then ne manager kakati bajja kudda bataputa amateeka gano Jeff Kiwa wamanyi musajja mukulu ate mugagga alina ku ssente Shiba wanaabanga bakkaanyiza era bakyasobola okuddamu ne bakkaanya ku butakkaanya obuliwo naye amanyi katukole ala tegedde ekigambo ekyo obutakkaanya mu butakkaanya kitegedde okukkaanya ku butakkaanya okiramudde bulungi tibayinza okuba balina obutakkaanya esobola okukkaanyako obutakkaanya ne bakkaanya so kakati obulumu ne buggwawo so kakati ekyo tukina kibalekera n'okwekwatakwata kati kuba corporate yamaze okusayiningirwako wakuba nti nga bwe nakugamba omulundi guli nga bakagiisa nagamba nti ejja kuyamba nnyo naye nga naffe tufunye discipline ow'okuteekesa mu nkola ebyo ebigwanidde ku corporate wano e Uganda akankusese tewali teeka likukkiriza kuvuga nga tolina misipi otegedde ina chali wange n'emikwano yakumala ne mugamya emyaka 7 tagenda ngo Kyambogo mpoze Kyambo twavaayo tuli wano ku Nassa tagenda ngo ku Nassa kufuna permit ye permit yagambe beda mu nsawo afande naji parking namwocha ku dashboard kwa funyira ekikonde namwocha ye permit ye kakati kyenkugambe kiri nti ensi yaffe tuba tunabera kweteekateeka ebintu tugenda tusuba okimanyi bulungi ensi eziggumiryo bwe ziteredde ekyo tekikolebwa naye wano olwokuba tunaba kweteekateeka bulungi amateeka mangi amalungi bayirewo nze kankuseseemu kana akantu kamu gavumenti kimanyi obuntu buno mubusalamu gavumenti ye Uganda mbasaba mukole ekintu kimu nga temunabaleeta mateeka amayitirivu ennyo traders bill manya sovereignty bill manya cooperative bill byonna nga temunababbiisa ulira munkolere ekintu Uganda enyuma munkolere ekintu kimu ekiti musooke mukwate ekintu kye bayita enguzi egwewo kimala ninga waliwo abagamba nze omukubo ulira lwaki ŋŋamba tubeezaawo enguzi yettatanya amateeka gonna ogafuula ekisekererwa ogafuula ekisasiro enguzi n'ennungi anti nungi kugwe naye embi kuoyo gwebakusese singa gavumenti evaayo n'okwata enguzi n'ogiteekerako ddala enninga ng'eri siriyasi lwa kubina ebyokubeera ng'ogitaddewo ate olina boolabamu n'ozikiriza eriiso n'ozibiriza eriiso ng'eri siriyasi egenda kutaasa bino byammanga bw'oleeta sovereignty bill n'ogamba nti tutasindika bukadde 4 plus minisita agenda kukeera enkya nga alina battira ku liiso naye kenyini nyini eba ekyakola
ngatana dira muntu kuliso naye mwenyini nyini ebe kyako dibe kyakola ko baganda bafaawo basenga bana business bali ogwanga abo kati nkulaga ekyuka nguzi kye kitegeeza tujje copyright radio wajigambe mu radio inosasula akakadegezi mu mwaka bana basoloza benyinyi bayo banyigambeka eri mu system alage nti gundi yasasula oba gunti anabakola ki sasula nga tonna kwata ku nguzi buli teeka eriyisibwa mu Uganda buli kimwe ekikolebwa mu Uganda tekijja kukola tukoota mu Galumonde tuli mu kukoota mu Galumonde nga tonna janguzi tonna gikwata ku nfeete buli kimwe ekikolebwa buli mu kwerimba amateeka amalungi gonna constitution ya 95 yali egabaga bulungi era nga Uganda esobola okubeera ensi eyeesiimisibwa singa byali biteekesebwa mu nkola naye akawuka kali kamu nguzi ensi yaffe zali jola koze mu part of Africa kayingira bwe kati kali mu kulya kasensera bino mulimu nammwe malala ne munayisa amateeka 100 basala na kwagala amateeka President Museveni banayisa amateeka 100 nga gonna agateekako omukono wano nga tewannabeerawo kibayita nguzi kubeera ng'eggwawo wala yamu tegagenda kukola kuba lwa nsonga kinti wono mu Uganda olaba n'omuntu gwe basibye n'awaayo kintu kidogo nakuba onadulira ekyalo so producer ageze akutwadde akadde ndoza kireko nsaba bwewawo nebaza bakaba nga bandikamu sente nga sibyola ba focus service and events beine kuwa emikolo emirungi bakuwa package basobola kuwa kemu okuwa kwa full package bayize okugamba nti nze kunjagalako sana nyi byokka naye bagikuwa tulina gitwali eyo batuwa okutimba batuwa juice era bayize ku TikTok focus event services omukolo ogwo kweguli obw'omwana ono vocalist bamuyita kato bano bayimba bakapera gumukolo focus ya butimba era ne bawanika juice ne bawane tent zine za pagola tent ebanga nyumba embo abakuba tule n'abazadde batule eno kakati ezo byonna bijje mu focus event services ate era kujukiza bannaffe aba focus graphics and branding be bakola bino bakuwa obutabo olumina business manya zagala obutabo buli customized oyagala stickers oyagala banners ezibwezityo ibani ennungi ennyo ku business era bazikolera so abo nno nabe nabazisimu kwezi ku screen bagamba nti banoonyeeko nkujjukiza n'okubeera nga nkutegeeza nti beera gumite ng'okozesa kujja kagatto azulufu zibenda ezasensikera kuzino zakuba kujja kagatako olagamba beera gumite lwaki oyita gumite nga mu kisaawe ozanya sekendi zameka otherwise erikera kusukawo nyawo nze sikadezinga bulijjo eblood brand abasada babanyolo ebyo musalera sanawo kusubscribinga ku Focus TV yange bingi